Okay, Buterevu nkwaniriza nnyo weebale kutulaba oli otya ssebo ne nnyabo kikulu nnyo muli muti eyo. Lunaku lukedde si lulungi nga lwo si lwa mirembe, ennaku zomwe ziri 9 naye nno wetwogerera General Kasirye Gwanga ge gaakagwawo. General Kasirye Gwanga amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Kasirye Gwanga afiiridde mu Nakasero Hospital gye baamuddusa oluvannyuma lw'ekirwadde kye yafuna ekyokuba nti nno yatwalibwayo okulongoosebwa obwongo, waliwo omusulo gwali gukyankalanye. So kale ne wekanga nga aba alina okulongoosebwa e Nakasero. Jjukira nti tuli mu lockdown, wabadde tewali mbeera yonna yonna engeri gye bayinza okuba nga bamutwalamu ebweru obaolyawo, naye nga Mukama Katonda bw'atyo bw'asazeewo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. General Kasirye Gwanga tusasira abafamire ye, tusasira abako n'ab'emikwano, ab'eŋŋanda bonna tubasaasidde okubeera nga tufiiriddwako omuntu mu ggwanga ate alinga oyo. Kasirye Gwanga abadde musajja munnamagye eyagannyuka, abadde musajja nga wa famire, abadde ayagala nnyo famire ye, kyensinze omuyigirako. Ayagala nnyo famire ye Kasirye Gwanga, era nga ekikwatagana ne famire ye nga onyumya ebirala n'otanyumya ku kya famire ya Kasirye Gwanga, awo ng'atambulirawo. Kubanga tujjukira incidence eyaliwoko Emityana, waliwo ebintu ebyaliwo ku mugenzi bye yakola, waliwo incidence zizze zibeerawo nnyingi nnyo, waliwo ezaaliwo wano wennyini mu Makindye, ebya Catherine kusaasira, kuba amasasi emmotoka ye, ebintu byali bingi, naye nga weewaawo abadde musajja ate mukwata mpola ng'ateesa, abadde musajja nga ebintu alina ngeri gy'abikwatamu kisajja kikulu. Newankubadde abadde yeenyumiriza nnyo mu mulimu gwe ogw'amagye ogw'okubeera nti ye tomunyigira mu ttooke nga ekintu akola ki aba akitegeera. Kasirye Gwanga yazaalibwa mu 1952 mu 1952 mu disitulikiti y'e Mubende, era nga taata we yali musajja mulimi ate nga muyizi. Kasirye Gwanga yasoma mpozi ebyokubeera nti nno teyasoma nnyo kugenda wala, kyekyo ekiri ebimu ku byafaayo bye, teyasoma nnyo kugenda wala, mpozi nga yasomerako Ekatakala Primary School, then n'agenda Ekibuli Secondary School mu O-level. Eyo nno gye yava ng'era ng'amaliriza O-level, awo wennyini we yayingirira amagye mu 1972. Ebitonotono ebimu ku byafaayo bya Kasirye Gwanga nga bwe nkunnyonnyodde, abadde musajja nga mukwata mpola ate ng'ayagala nnyo ekikwatagana ne famire ye, nga tolina kirala ky'oyinza mugamba naye kya famire nga waafiirawo. Ebintu bingi afunye emidaali, naye ekisinga okwewuunyisa ennyo omusajja afudde ku lunaku lw'abazira. Ekisinga okwewuunyisa ennyo ngenda kuyitiramu lukwakwayo mu mpolampola olw'okuba nti nno gabadde gaakagwawo Big Brother n'egaleeta ne tugasaka. Tugezaako coordinatinga e Nakasero Hospital, tubaddeyo dakiika nga 3 emabega, naye Nakasero Hospital olw'okuba nti security y'amaanyi, ebintu bingi nnyo ebiri e Nakasero, amagye already gamaze okuyingirawo, abakungu bamaze okubeera nga batambula okujja, tetumanyi kiki kiddako, enteekateeka obaolyawo nga zinaabeera zanjirwa ne zisobola okubeera nga ate nga tumanya kiki ekiddako. Alina ekiraamo ekikakali mbu kye yakola, ekiraamo ekyo ekikakali nga kiriko omukulembeze w'eggwanga nga bw'alina okumukubira saluti, okitegeera. So kale ebintu bijja kuba obaolyawo nga tubikwasaganya bwe tutyo. Kasirye Gwanga following boot camp and initial training, awo njogera wali nga amaze okuva mu senior 4 mu 1972 we yayingirira amagye mu bufunze bwakyo. Mpozi yagenda mu West Nile sub-region as a map reader, serving in the capacity until 1977. In 1978, he was promoted to the position of artillery officer, and the following year, he was promoted to the rank of staff sergeant. In 1978, the Tanzanian People's Defense Force, TPDF, invaded Uganda. In April, they captured
Kampala and deposited Idi Amin. Kasirye Gwanga surrendered and was taken to Tanga, which was Tanga, Tanzania, as a prisoner of war, number 1734-1. Ebitonotono ebya Kasirye Gwanga. Yeah, kale Kasirye Gwanga Kasirye Gwanga. Yes, General Kasirye Gwanga gwendiko mpozi mu bufunze briefly kubanga ensonga za kagwawo era nga bwe nkunyonyodde nti Justin Bangi tuba tugezaako kukutuusaako ebintu ebiba byakagwawo. Bagamba wano mu 1998 President Godfrey Binaisa negotiated the return of the political prisoners to Uganda. They were first housed at Maruku prison in Imbali district. Later, they were moved to Kasirye prison, to Chirinya prison, Jinja district. Ate nga musanvu October mu 1983 Kasirye Gwanga yeomu ku baasooka okuteebwa. Emyezi 3 nga zimaze okuyitawo Kasirye Gwanga yateebwa ate mpozi Uganda Freedom Army UFA rebels led by Andrew Kayira attacked the army barracks at Mengo Lubiri in Kampala. The government in power at the time, led by Milton Obote of the Uganda People's Congress UPC, mistakenly thought that the recently released prisoners, former Idi Amin soldiers, were involved in the attack. Kasirye Gwanga was placed on the wanted list. He went underground. Bintu bingi nnyo Kasirye Gwanga biography we oba ebintu byosobola okubeera nga ebimuwandiikiddwako tuli mu bufunze naye nga ngenda kujja n'amawulire mu bujjuvu bwago agakwatagana ne General Kasirye Gwanga naye nga kitalo nnyo kitalo ddala musajja y'omu betasobola kugamba nti asobola okuzzibwawo. Oyinza okumbuuza lwaki ye musajja ndooza records za Uganda zirina ebintu naddala bamagye aze afunye emidaali naye y'omu waliwo ranks zibadde ziri nnya ng'alwawo ofuna oba ng'alwawo okulinnyisibwa. Tujjukira yalwako nnyo ku ddala ya brigadier n'abeerawo nga brigadier nonti lwe bamala ne bamulinnyisa naye ng'afudde nga muzira kubanga olwaleero lunaku lwa bazira era tetujja dwerabiranga 9/6/2020 ate lwafudde kyokka ng'abadde omu ku bazira mu ggwanga lyattu Uganda. General Kasirye Gwanga ebintu bingi byakoledde eggwanga, ebintu bingi bye tumuyigiddeko nga omuntu yese kinoomu nga ye emyaka gye 1972 mpaka 2005 ebitonotono ebintu ebyewuunyisa bye yakola wakati awo wandisaanye n'obisomako naye ng'ebintu bino ebisinga bijja kubeera eri ku public media. Tewerabira okugendayo okusubscribinga noonyawo public media ojja osobola okubeera ng'ogiraba ate osubscribinga olw'ensonga ebintu bino byonna about Kasirye Gwanga biri eri. Jjukira nti nno it's all about entertainment, edutainment. However bino ebintu ebimu ebirimu tuba tulina okubibawa kubanga nabyo byetaagisa nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Kasirye Gwanga abadde musajja ateerya ntama bwe tuyinza okukiyita, abadde musajja nga teyeerya ntama ng'ayogera kyayagala ng'alina ebintu ebimu ye nga ye byakola nga gwe n'ogamba mulalu naye ng'ate muntu musajja mulamu nnyo. Kino tukijjukira luli bwe yakuba amasasi emmotoka ya Catherine Kusaasira naye n'avaayo n'ayogera n'agamba ekyo nakikoze nkigenderedde okusinziira saagala abantu baleeta malala. Ye n'agamba saagala bantu baleeta malala. Mpozi ne tujjukira n'okujjukira wano baamwakyuzingako lumu okwokya tractor. Ojjukira tractor ebintu bino byali mitiyana ne bamwakyuzinga okwokya tractor era nakyo ne kibeera awo
nekimala nekigwa. Kale ebintu bingi nnyo ebikwata Kasirye Gwanga ebyewuunyisa. Abadde musajja mwetowaze, abadde musajja ate nga ayagala nnyo ensi ye kubanga agiyita nga tadde awo kitegeera. Mpozi lumu twawulirako kaawo Kasirye Gwanga by the way ayina mutabani we asuubira okuba nga yali ayagala bwa MP owa Busunju County MP mu Mityana district. So tetumanyi oba omwana ono bamuyita Gavin Kasirye, omwami ono muvubuka oba akyayina ekirowoozo ekyo oba takirina, naye nga kitaawe yamusuubiza okumuwagira Gavin Kasirye ku Busunju County okujjanga honorable member of parliament okukiikirira abantu b'esayidi eyo. Kitaawe yamusuubiza omuwagira, naye kati tumanyi kiki kinaddako. Kale bino n'ebisingawo mbadde nkuwa just kwa update za General Kasirye Gwanga, kitalo nnyo kitalo ddala. Bino n'ebisingawo tugenda bba tubifuna ate oba oli awo tujja bba tubategeeza nti naye nga wetwogerera omulambo gukyali Nakasero, nga bwe gambye nti tugenza okuva Nakasero ng'embeera yo nga yakinyika Ggobe, naye nga amagye gasazeeko dda, abamawulire nga tuli bangi nnyo boli awo, naye nga tulina ng'eki gy'oyinza kukwasaganyamu mbeera emu oba endala. Kale Mukama Katonda abankuumire, tweyongere okubeera nga tumanya tujja bba tubategeeza kiki ekigenda mu maaso about General Kasirye Gwanga. Tweyanze weyongere subscribe nga tannaba genda mu maaso ng'otulaba, bwe bali kutuwagira genda mu comment section ate olekewo obubaka, naye nga omuzira omusajja ow'amaanyi nnyo mu ggwanga amaze okubeera nga ate atuva ku maaso obanga sa omukagwe ogw'enkomerero. Mukama Katonda abankuumire, mubeere bulungi.